National Drug Authority tusanyukidde. Olunaku olwaleero abettanira eddagala ly'ekinnansi mu ggwanga lya Uganda lwe bakuzizza olunaku lw'eddagala lino olwa Afirika olw'omulundi ogw'abiri. Okusinziira kwakulira okunoonyereza ku ddagala ly'ekinnansi mu ggwanga, Dr. Grace Nambatya agamba nti olunaku luno basazeewo okulukuza olw'eyo gye bavudde ne we batuuse mu kwongera omutindo ku ddagala lino. Tugenze waggulu nnyo ate kati bwe tutaddeko n'okutraininga ba herbalists. I'm telling you, give Uganda emyaka 5 ogenda kusanga okulaba eddagala mu malwaliro. Kuba kati olwaleero luno lukuŋŋaana lujjayo kyamaanyi engeri gye tutaddemu ababadde tebabeeramu bulijjo. Okusinziira ku kitongole ekyekenneenya omutindo gw'eddagala mu ggwanga ki National Drug Authority kitegeezezza nga bwe kirina we kituuse mu kwekenneenya eddagala ly'ekinnansi ery'enjawulo. Kati wenjogerera nga National Drug Authority twakakkiriza kayinza obiyita ebikolo ebisukka 300 era eddagala livudde mu butonde. Bano wano we baviiriddeyo ne balabula abattanira okukozesa eddagala lino okwekenneenya nga baligula balijje ku abo bokka abaweereddwa olukusa ekitongole kino. Ekisooka omuntu agenda okuwa eddagala lino ajja kuba nga alina obukugu. Ekyokubiri eddagala eriri mu bifo bino NDA beekoze eki erikkiriza. Ekyokusatu n'entereka yaayo y'eddagala mu bifo bino NDA bekkiriza ebeera abantu ekuma omutindo gwaki gw'eddagala. Ate ekisembayo bw'ofuna obulabe osobola okwekubira enduulu n'omanya eddagala kye wakoze eki n'oddako walifunye. Ndoza mulaba nnyo ebikwekweto nga NDA esanze omuntu n'agamba mbadde neeyiya bweyiya. Okiraba olina okufaayo kubanga ekintu ekigenda mu ggwe bulamu bwo. Bwe batyo babawanjagidde abo abali mu bizinensi y'eddagala lino okutuukiriza emisoso egibeetaagisa mu mateeka. Tubakubiriza mulimu okugula eddagala ku batembeeyi kubanga tetulinaako ki mukakafu mutindo gwalyo. Aye kati n'abatembeeyi tubakubiriza mujje mu National Drug Authority eri mu keefu y'okulaba nti ebabangula nti mukola eddagala eryaki ery'omutindo. Okuba n'eddagala ery'omutindo olina okuba omuyonjo. Olina okuba nti kasita osalawo nti olitwala katale liba likomye okubeera nti oliyenga nga bw'olaba. Olina okumanya nti ojja kubanga okwatibwako ekitongole kya National Drug Authority. Olukuŋŋaana luno lwetabiddwako ebitongole eby'enjawulo omuli ebyo ebiteekesa amateeka mu ggwanga nga nabo balina bye balambise ku ddagala ly'ekinnansi. Gano amagezi ge tujja ku bajjajja baffe tulina okukola ki okubeera nga tugafunako obwannannyini. Babali mu mulimu gw'eddagala lino batubuulidde okusoomoozebwa kwe basanga mu mulimu gwabwe. Tukozesanga eddagala ery'obulogo oba witch doctors. Mu Uganda tetulina kumanya njawulo wa herbalist ne witch doctor. Kati abamu batusanga nti tuli mu ttuluba lyerimu ba witch doctors ne ba herbalist. Abavunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala lino bongera okuwanjagira gavumenti okwanguyiriza ku tteeka erirambika omulimu gwabwe nga balina essuubi kino kyakubatuusa ku biruubirirwa byabwe omuli eddagala lino okutandika okusembebwa abasawo mu malwaliro amazungu okukusa n'okwongera okusomesa abali mu mulimu gw'eddagala lino okufuuka abakugu. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.